Tukyagenda mu maaso n'okusinza kwaffe wano ku All Saints Church Nkokonjeru tukyalina Bishop eyawumula Bishop Paul Elia Luzindo okuva wali e Mukono nkyali omuweereza wa Margaret Namwanga katweyongereyo kulikayo nnyo mu bulango bwa bakama bange. Era yogera tuli tusomoze tulagirire tulungamye sigala nga gwe ensonga era yatalekabero lya kigambo kyonna bayibuli etugamba Katonda n'akwatuka okukwatuka okuyitirivu abaana Abafirisuuti ne bagwa era ku nkomerero ya byonna Abayisirayiri ne bawangula ekibiina ekimanyi Katonda ne kiwangula. Yava Samwiri asimba ejjinja wakati wa Mizupa ne Seni n'agamba n'aliteekako Laama oba erinnya ng'ayogera nti okutuusa kaakano Mukama atubedde. Yali akiikirira n'ekibiina ekimanyi Katonda okutuusa kaakano Mukama atubedde. Ekibiina esigiddwa Peetero omuyima waffe kyekibiina ekiyinza okuvaako eddoboozi nti Mukama atubedde. Najagala nnyo olunyiri olwo lw'omwenda nga mu Isaaya essuula esooka nti senga tewaali ekibiina ekitono ekyasigalawo Yerusaalemi yandifaananye nga Sodoma yandibadde nga Gomora n'ekibiina ekitono ekyasigalawo abazungu bayita Remnant abatono abasigalawo. Nze njagala okubatwala ssebo Kyalongo ne mukulu Ssetongo ne bamemba ba Fathers Union nti Fathers Union ffe ekibiina ekitono ekisigaddewo okukyusa embeera nga Peetero bwe bamuyitira okukyusa embeera. Peetero era kitusukkulumya yali mufumbo ow'obuvunaanyizibwa mukimanye. Yasuubiza olw'ekisaati ekingi okubasomya bonna abaddabyali nga beenyereza era bakkiriza basima banetabalamu nsaba nti Mukama asaasire Mukama atusonyiwe atulokole ebibi byaffe byonna atunyweze atuwa amaanyi birungi byonna atutuuse bulamu obutaggwaawo bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen.
omwana omu yekka Yesu Kristo by'okutwala oluzaala lwaffe n'okufiira ku musalaba okutunula weyewerayo omulundi gumu era ye saddaaka emu enamba entuufu saddaaka etambulako eyamalira ddala okutandikira ebireesi byonna n'okubijjawo era bwe yateekawo ekijulizo ekyokufaako okw'omuwendo omungi kitabikibwawo okusamaakomawo era bwe yalagira mu njiri entuba okukwata nga ali kitaffe ow'ekisa tukweranidde n'obwombeefu otuwulire otweffe tunaatola ebisonde bino omugaati n'enviinyo omwana w'omulamuzi waffe Yesu Kristo nga bwe yalagira nga tujjukira okufa kwe baakutta tugabirwe omubiri gwe ogwira omukisa omungi n'omusaayi ekiro kiri tubaamuniramu kweyatira bw'ati omugaati yamala okwebaza akumenyaamenya n'agabira abayigiriza be kabagamba nti mutoole mulye guno gw'emibiri gwabwe okuweereddwayo kulwammwe mukole nga bwe mutyo okujjukira nze olwamala okulya n'addira bw'ati ekikopo yamala okwebaza n'abagabira n'abagamba nti mulyo mwenna kubiinye kubanga eno gwe musaayi gwange ogweragange nti oguyise tubamu ne gw'abantu abali okujja buli mukole nga bwe mutyo buli lwonna munywangako okujjukira nze n'olwekyo ayi Mukama kitaffe omu okusinziira kumulagira kw'omwana w'omwagalwa omulokozi waffe Yesu Kristo ffe abaana b'abawombeefu nga tujjukira okubonaabona kwe n'okufa kwe okw'omuwendo n'okuzuukira kwe okw'amaanyi n'okulinnya mukulu ogw'ekitiibwa bwetyo twebaza nnyo nnyini olw'ebirungi byefuna mu ngalo ze era nga tumuwulira okujja kwe nate n'amaanyi n'ekitiibwa ekingi tuwaayo wano mu bwa Katonda omugaati guno omutukuvu ogw'obulamu obutaggwaawo era n'ekikopo kino eky'obulokozi obutaggwaawo era nga twegayirira nnyo nnyini n'obwombeefu bw'omwoyo omutukuvu kuffe era ne ku birabe bino era ffenna abanaatoola okussa ekikuno obutukuvu tusaanyizibwe omubiri n'omusaayi eby'omwana wo era tujjuzibwe n'ekisa kyo n'ekisa kyo egiva mu ggulu ngambe nti amiina. Amanya gange nze Salungu Kalyango Stanley Dickens aze president wa Fathers Union babizibwe na mirembe
ekituleese wano tuzze okukuza olunaku lwa Petero. Petero ye muyima waffe wa Fathers Union nga tuzze okulukuza mu Sabadikoni obwennateete. Basaliddewo olukuza olunaku olwaleero. Amanya gange Sentongo Benoni, ssentebe wa Fathers Union mu Sabadinkoni bwennateete mu bulabirizi bwennamirembe. Bulabirizi kituufu kyayogedde nti ffe tukyalina ekibiina kisobola okuwanirira eggwanga lyaffe kubanga tuli mu maka eri abaana baffe abagenda okutuddirawo mu bifo mu biseera eby'omu maaso okukuza eggwanga lyaffe. N'olwekyo enteekateeka yaffe ng'Obusabadinkoni bwennateete kwe kufuba n'okulaba nga tuteekawo emisomo okuyigiriza abaana baffe nga bwe bateekeddwa okweyisa ate n'okuyiga okukola kubanga beetaaga ensimbi. Nkwebaza nnyo era ndi musanyufu nnyo gwe abaddeko ng'olaba pulogulaamu ly'eddoboozi ate naddala eri ggwe nga lwe lunaku lwo olusookedde ddala okulaba pulogulaamu eno ey'ebyensaba. Yes, bwe tuti bwe tubeera gwe munnaffe abatasobodde kugendako musinzizo mu kkanisa mu ekereziya tubeerako n'okusaba kwaffe ku Bukedde TV n'osabako naffe abawulira eddoboozi buli wasande essaawa 2 ez'okumakya beera nga tosubwanga pulogulaamu ly'eddoboozi. Olwaleero mbaddeko All Saints Church Nkokonjeru nga tukuza olunaku lw'abaami abafumbo era nga Bishop akoze okubulira ku lunaku olwaleero akubiriza abaami okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Jjukira nti omwami gwe mutwe omukulu ogw'omu maka ate ng'amaka gakolebwa omwami, omukyala awamu n'abaana. Bwe mutyo nno abaami mubeere ekyokulabirako ate era ng'omwami omukristaayo amaka kyokukakatako okugalabirira obulungi n'okulabirira mukyalawo awamu n'abaana bo. Bishop agambye nti emirimu gyo gikwasa Omukama olwo nno lwe ginaafuna omukisa obwo bwonna bubeera bukodyo okuva mu bantu abo ab'ebitiibwa bwe tukutuusaako nga babuulira ku lunaku olwo. Mbadde Margaret Namwanga okwanjula pulogulaamu ey'olwaleero nkusaba tusisinkane Sande ejja wabula nga teweerabira yongera okusabira ennyo omugenyi waffe gwe tulinda. Abakristaayo mwenna gye muli mugatte wamu emikono gyammwe, abasiraamu, abakatoliki, ensi yonna Uganda yaffe gye tutumu gye tunoonya Mukama bye birungi byatukolera tulindirira Papa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'11 tujja kuba n'ennaku 2 nnamba ajja kuba atwabulira nga 29. Sagadde Namwanga Margaret ntumiddeko mwenna abalabi bange ab'Ekyanjovu, ab'e Masaka, abavubuka ba Old Kampala mwenna mwebala okwagala Omukama ate n'okwagala pulogulaamu ly'eddoboozi. Kamberekereze atakomera mpeera abankomere. Bye bye.